Aisha jebali. Sebo nawe jebali. Ono kadima. Sebo. Aha, wannyonyoddemu ebintu byombo bya mwami Nsereko bye yakoze. Nange weebale kunkubira mwami Kadima, weebale. Kale naye ojja kukakkana toyogera nga luli obadde oyogera nange nga tetuli ku mpewo kati tuli mbawuliriza. Kiki mwami Nsereko kiki? Mwami Nsereko mpulira antami. Omusajja oyo omulaba. Yankuba. Enge ekinkubya kiki? Mwami Kadima mpulira nkoyo omusajja oyo. Okay, kakati Aisha. Wandisebo. Nsereko mwinamu abaana bameka? 3. Anti kati abakazi ekizibu kye mwina nammwe mwekanyiikirira ku basajja oba olina kye wamukoze? Bankubulire tewali kye namukola. Omusajja oyo yalina ensobi gye yakola. Ankuba atya. Olaba ne kitanga nzaala tankubangako. Naye omusajja gwe nsanze obukulu n'ankuba. Anti gw'osanze obukulu akuba olw'ebikolwa bye ebiseera ebisinga by'oba omukozi oba ki. Kakati wagenzeko mu b'amateeka? Nagenze ku poliisi mmuwawaabira. Kati amaze weeks 2 tadda waka. Ensonyi n'agenda bw'atyo. Kyokka abaana bambuuza. Neera nze ogenda mukubira mugamba akomewo. Kati gwe omukubira agamba ki? Takwata ensonyi ze. Lwaki tokyusa ku ssimu? Byonna nabigezaako kasawulira eddoboozi lyange ngajjako. Kati ebyokulya mukola mutya? Neeyiya ng'omukazi. Kati poliisi bamunoonyaako? Bagezaako munoonya ekisajja ekyo nga kyekwese. Owulidde kifuna kigambo kikomewo ewaka kanankoyo balimba. Ate anti ekibi kugamba nti akomewo ewaka ate ng'omutegekedde birala kati wuuyo wamuloopa. Anti kunkuba nze kye kyamundoopesa. Yakkuba nnyo yakuleetako ebisago? Amaaso gonna ne gamyuka. Owulidde okuba omukazi si kirungi. Si kirungi. Kati tovaako ndaba oba mufuna wa. Kale ssebo. Mwami Nsereko. Wali komanda. Taata gyebaleko. Kali sebo gyebaleko. Obulamu buli butya? Obulamu tebadde bubi mpola. Taata nze bampita Kadima. Sebo. Ndi ku biiti wano nina ensonga gye njagala okugonjoola. Ate oba buzibu ki? Madamu Aisha mukyalawo omumanyi. Yes sebo. Agambye nti kati omaze weeks 2 toli waka. Yes sebo. Wakola omusango ogw'amaanyi n'okuba omukazi. Abasajja tebakuba bakazi. Otegere. Hakati wadduka tebalina kyakulya. Tebalina ki abaana bamubuuza ali mu mbeera eyo. Sadduka. Wakola ki? Gyendi amanyiyo naye ensobi ze azimanyi. Obufumbo obwamu ebizibu naye enkola gye yakolamu ensonga siyo tebakwa. Naye kakati ki ekyamukubya? Naye musooka mwesegulira olw'obutateekawo kifaananyi kibi eri abaana baffe n'obutateekawo mbeera eyinza kusajjuka tuukaawo ne muviira mu katundu. Nsobi ki omuntu gy'asobola okukola n'otuuka omukuba omukulu munno? Omukyalo oyo ebintu byakola ndaye tebisaana. Okumukuba lwakuba nti gwakunnyonnyodde nti namukuba. Naye nze kati kankunnyonnyola ekituufu. Omukyalo nakomayo waka. Ne musanga nga wali. Ne mubuuzaako bulungi nzalina ebyali bimunyiiza mu lunaku bye saamanya nange ng'omuntu. Musaba ku kyokulya ne mbuza aliyo ku kyokulya n'andaga ntandiiko ne mulemerako munnange eryokantu n'andaga nti mukambwe nnyo kati yateekawo embeera eyo. Nziga omusajja n'entambula ne muviira n'engenda mu kiyungu n'engira ekiyungu nasangayo omukozi nga waliwo ne kifene awo n'ensala ffene mpolampola bwenyumira omukozi simaliza okusala ffene omukozi yali afumbaawo ne mubuuza owaayi olya ku ffene ti ffene mulya n'ensiimula amasanda n'ensokoola emiwula gyalinga ebiri n'enjiwa mu kikozi ogumunenwa kati ansanga nga nsokodde omuwula okuba nti mukozi yali afumba namuliisaako kaffene nsanga muliisa omuwula gwa ffene gwe ng'oliisa omukozi nsanga mu kikolwa nga ndiisa omukozi bwenti omukozi yali afumba byennyanja ali mukozi ebyennyanja bikinga obimanyi ebyefumbiro omuntu ali byennyanja talina bwagenda kusokoola ffene n'ensokoola omuwula gwa ffene ngumuliisa kati ansanga awo n'atabuka ankuba oluyi mu maaso g'omukozi mba nkyayogagwe n'ambika olulala omukozi nemuwaamu awo yasooka okukuba yankuba oluyi yasooka nankuba oluyi naye twasaaga ngenda okulaba nkyekunkumula nyongera olulala. Mwami Nsereko Kamaani naye gwe nga ki ekikuliisisa omukozi? neze ndowooza kinakola tekyali kibi kuba namubuuza olya ku ffene naye ate okumuliisa kuno okubanga gwe kwaleeta Aisha ki ekyasinga okukuulako waya? Kuliisa mukozi. Kati gwe lwaki wetonkola kuwona kumuliza mu ntandikwa
Amuliisa atya bulijjo yabadde nga amuliisa. Ndozolaba obuzibu kiraga mweyagala ankubuulire naye beereeyo ng'omanyi nakuwawaabidde ku poliisi bakunoonya ate balina okukusiba onkuba otya gwanzaala kati bannoonya ku poliisi kati omuwe wakadima wagendeddeyo ekyowadde nti poliisi esinga tuwandigenze wakadima poliisi yandibimaze kyabadde ekimpiseeko nkuba amasimu go togakwata bwe nkyusa essimu n'owulira nga yenze ng'ogijjako kati gwe okunkuba mu maaso g'omukozi waddolaga kifaananyi ki zaddalaga okunkuba mu maaso g'omukozi nkwebaze emyaka gye maze naawe nga tondiisangako oyagala nkuliise wangi ate weekwese poliisi ekunoonya ate yangu okomewo ewaka Aisha wangi nze mbadde njagala osonyiwa omwami wo amala kudda waka nangatta ndyoka musonyiwa watani ekyo nze namuwawaabye oŋŋambye poliisi ennoonya kati wenadde waka tenkwate jangu nze nja kuteesa nayo wenadde waka poliisi tenkwate jangu nze nkugambye nja kuteesa nayo kakati anti kino njagala tukimaliririze wano Nsereko bwanjise kansubye tebalinaawo intention endala ya mukozi kumuliisa amazima ga katonda mu oluyawalayira alinga beeyagala Aisha olina embeera gy'oli olabyeko oyo n'endala ng'evuddeko ya ffene mulaba amutunuulira omuwala buli wayitawo ng'amutunuulira amazima ga katonda kati ngenda tutunulanga bbali nze namugobye dda kati tagenda kudda wange ndowooza olaba kakati kibadde kibatabula kigenze kati ngenda kankomewo nkuliise kale komawo mangu kankomewo ngenda kukuliisa kanzije kale naye poliisi togira ani poliisi ngenda kwogera nayo yogera nabo nti omusajja bayinza omukwata leero kangende nayo kati gendayo kati bulungi kati oliridda wa Nsereko mbadde ku mirimu naye kati kankomewo anti kati nnyuka ng'ogendaka nkomawo waka Aisha wangise omwami akuleetereyo kaki ndeetereyo apo n'enkoko apo n'enkoko nja kubireeta kale kati badda ensonga za mwami Nsereko wayimukama wange mwami Nsereko ensonga njagala ziggwe ensonga kati koziyingiddemu ate mbeegayiridde Aisha mukwasaganye ensonga muzimalirize n'okubagana tekunyuma anti taddamu kunkuba sibiddamu ebiwedde tosobola kuba mwana wa muntu munnaye ensi yakyuka kale katubaleke mwebale nnyo mugende mu maaso n'omukwano gwammwe ebyo ebibatabula ndooza biwedde kale mwebale nnyo mwebalire ddala nyumirwa omuziki n'ebisesa ni Kadima na Mayanja ni Anko Kabugo ekintabuli ky'omuziki ekisinga kasampulidde nti yaliisa omukozi ffene bwe nkomye okutegeera kasampulidde nti amuleetereyo apo n'enkoko bwe nkomye okutegeera nyanguyiddwa obulamu leero ojja kukkiriza ananki abaana abo kitamwebale kuweereza munnaye ndaba abaagala naabo ako kantu katono nnyo omwami adde yeenenyeza omukyala munnaye bibaawo mu maka osanga n'omusajja ali agala kulumya mukyala naye nga teri nnyo kyattabbuze mbawulidde enjogera yaabwe baagalana babafaadi ku lukuliro mwebale kuweereza abagigenze gitya naye nsaba mwami Nsereko addeyo ewaka ebyo bibaawo mu bufumbo naye nga mwami Nsereko naawe wakola ensobi ne wembanze nkuwa oluyinsi nali nsobola n'okukwata ebyennyanja n'embikuyiira weebale kuweereza ono namba senze abayise eggala naakali ku Success Motors zange nti abo baagalana babiveeko tebadda mu bintu byabwe kutusumbuwa mukulu Kadima mwebale tuweereza nze mu lugwe Emandi Kijomba Kochi Mugomba ya Rwanda omukazi akabira ekintu kimu muliisaako omusajja nga bwagenda omuliisa ddeeka beeragera nze mu lugwe abalala njaba bafuna nga ntandika essaawa eri kale nkomawo mubeere bulungi mweraba